ono Ddamu Amagezi omwavu alina plan. Lero njagala gamba ku baroommates baffaabo betusula nabo mu bifo by'enjawulo, biyiti ku campus, biyiti tupangisa ffenna. Waliwo ekintu kye mukola ekiri very disgusting, kibi nnyo mwandeba nga temukimanyi. Oyinza okubeera ng'osula ne kyaliwo omuwala naye ng'alina boyfriend we, naye nga boyfriend oyo ajja n'asula mu luumu y'emu mwe muli ng'akimanyi bulungi nti gwagenda osula naye alina roommate we gw'asula naye, mwene musula mu ppiraawo wammwe nga mweyagala. Temumanyi kye tusulako, tusula ku kyokya, tusula tetuweebase. Amazima ga Katonda tetuyinza kwebaka nga tukimanyi nti wali guseka gugula afinga bali mu ppiraawo. Muba mwenjoyinga heaven on earth nga tuli ku kyokya, nga tuli mu geena y'oku nsi, olw'okuba mwe mweyagala muli mu kutulyako ebiwooma. Bannange ekintu ekyo kiruma, kibi nnyo okukyaza n'osuza enkwakyo yo, n'osuza emaali yo, n'osula ng'omeketa ng'okimanyi munno naye asuza omulumu yeemu. Tugoberere ku Facebook, YouTube, TikTok, saako n'emikutu emirala gyonna ng'oteekamu omwavu alina plan. Ddamu Amagezi.